Tugenda mu kulonda okwabakulembeze b'ebyobufuzi tugenda mu kigezo. Bwe tukuba akalulu ffe tuba twekubako akalulu oba tunaawangula n'akalulu kaffe oba kanaatuwangula. Oluusi katuwangula bwe tuba tulonze bubi kaba katuwangudde. Naye bagamba nti okulonda mu demokolasiya atudde ku masiga asatu: essiga ery'abantu, essiga ery'okulonda okwerondera, abantu okwerondera abantu ate n'okulonda, ate n'essiga ery'okusalawo. Wano mu Uganda tumanyi bulungi abantu weetuli. Vale twefuga twatandika okulonda okusalawo oluusi wabeerawo ate nawo enkalu. Ani asalawo, ani awangudde? Twabiraba mu kinaana. Oli naga nti akakiiko nkagobye nze ngenda okulangirira, era n'alangirira yasalawo bwomu. Tumumanyi bulungi. Aho nno okulonda tulina okusaba ennyo amasiga agasatu gatuukirire. Abantu wetuli. Okulonda tulonde, okusalawo akakiiko kasalewo ate mu bwesiimu kalangirire mu bwesiimu. Awo tujja kuba tulonze bulungi. Naye wakati awo abantu n'okulonda nga tusigenza ate kusalawo oluusi tetukifuga nno. Naye okulonda kuno waakiri bakubbe, naye nga gwe waguze akantu ko oba olina akantu ko ke walonze, olina omuntu gwe walonze, okusinga olwolonda obubi kubanga bakuguliridde. Nfuniramu waawo waleeta obuzibu. Nandironze kandireeti wange naye talina kampadde, ate oli yampadde sabbuuni, oli yampadde ka t-shirt nze sambananga ku saati mpya, kano kapya. Kandireeti wange talina mukono gamu oba talina kyavaako, talina kyatukoledde. Ebyo tubibuuza nga tufaanananga abaana amasomero g'ennaku zino agatuuza abaana aba nassale ebigezo okusobola okuyingira mu nassale. Kati by'obubuuze guwamye mu nsomesa olyoka omubuuze. Tandikira ku zero omwana oba olowooza nti talina kyamanyi, tandikira awo. Nduga nti bano bagudde, kubanga ennaku zituteekawo akakuŋŋuunta buli nsonga. Tusaba ne experience. Oli yakafuluma university omusaba experience ate abadde asoma oteekawo kakuŋŋuunta. Kale no naffe oluusi okulonda tukuteekamu akakuŋŋuunta atukoledde ki ate yabadde n'obuvunaanyizibwa okukola. Ebyo bibuuze gavumenti naye tobibuuza candidate. Olaba tusuula obubonero naye kuba onoonya nze ankoledde ki. Waakiri singa mpaddeyo 1000 era kale nenywamu kakongola ziga ate bazinywamu bunyi tebalina kyezikola ezo kwonoona nnyonoone. Nzo zatandika dde okutambula naddala ekiri ekisembayo zisula zitambula n'abazitambuza. Oli n'alekerera okulonda ekituufu n'alondawo ekikyamu ye Yuda ow'Isikaliyooti. Bwe ndaba moto ku takisi si lwaleero nina we nagiraba, Bayuda tuyita nabo. Ne nebuuza simanyi oba nange ndi omu ku abo. Alo, Bayuda tuyita nabo, oli omu ku abo Bayuda oba toli omu ku abo? Mu Uganda ya leero oli Yuda ow'Isikaliyooti oba oli Yuda Taddeewo? Taddeewo oyo yakola ekituufu n'akinywererako n'ayiwa omusaayi gwe okubeera ekyo. Ate si kintu naye muntu, si muntu buntu, Katonda amazima. Yesu yagamba nze mazima, nze kkubo, nze bulamu. Nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Oyo tunywerere ku mazima, tugoberere omutuukirivu waffe yatukwasibwa Petroni Yuda Taddeewo. Emyoyo gyaffe gyambale ebimyufu buli kaseera. Ate munaddala oba oli awo Yuda Taddeewo yali embuyudaaya teno teyatuuka. Naye tulina abajulizi bakalolirwanga betumanyi obulungi ne banne. Ennyimba nyingi ze tuyimba zoogera nti Katonda yaba w'amaanyi
wano wentukira ku bagole ba confirmation muyimirire yetaaga sitwazize kuyiga katekisimu byonna byonna tubinnyonnyole naye kino mu budde buno kitukwatako nnyo amaanyi gaaki bw'oba ogenda okulya emmere osoma essaala abamu tetukyasoma nze ngisoma yeemu gye nayiga nga nkyali awaka nagigira waka ate onayikugayiridde emmere bye tugengenda okulya endeetera amaanyi gakola ki kiwulira gakola bulungi gakola Katonda kyayagala si gakulwana twagala nnyo amaanyi ag'okulwana mu bigambo mu birowoozo byaffe ne mu bikolwa twevaamu amaanyi ago tetugakozesa okukola ebikyamu okukola ebibi kiyite n'obuvumu n'oguma okole ekikyamu bakita courage. How do you do that? Where did you get the courage from? Amaanyi ogagyewa amaanyi agoogerako Oluganda wadde emmere gye tulya gakola bulungi gano n'amaanyi agoogerwako ate okusingawo ga mwoyo ago Katonda ge yawa bannayuganda abajuzi baffe ne gabawanguza omulabe eyali ayita mu Ssekabaka Mwanga n'abo bali bamuweereza bamukajanga amaanyi ago ge bakozesa bulaba kajanga kakanudde amaaso si ga buntu matemu amaanyi ago agatemula agatta abantu Uganda ekitta abantu lwakuba tukimanyidde naye abantu bafa nno si ndwadde mpulira abavundira mu makomera olusi balaba anaatera okufiira ne bamuta afiire ebweru balabe nti yafiiridde mu kkomera naye ng'aweddemu obulamu abamu baabasiba na kati bakyaliyo tebawozesebwa mbiwulira ate bwendwawo nga mbiwulira nga tewali abyegaana nendooza nti bituufu amaanyi ago tugajjawo akola effujjo bwerityo ku bannayuganda bannaffe si ga Bwakatonda si ga mwoyo abaana mugenda okufuna amaanyi agamwoyo mutuukirivu mukole ekituufu mukole ekirungi muyise bulungi munaddala mujulire Kristo okuva leero abantu bonna nga baga nti naawe eyafunye confirmation oyogedde bwotyo eyafunye confirmation okoze bwotyo mugenda kuzza musango nga nange ayimiridde wano ne faaza n'ayogera bwatyo nange nazza omusango abeera nga n'omutola ne faaza omulamba waliyo faaza ow'ekitundu naye nga musobeddwa ne faaza omulamba ne munadini omulamba amaanyi ag'okukola ekituufu ate n'okiwaako ekyokulabirako nga Yuda Taddeyo ago mwoyo gumutuukirivu awo bamukristo yagambye edda Eklezia yali emanyiddwa nga eyogera amazima twalina n'olupapula lwa munno lw'amazima ekitegeeza nti abakatuliki so n'ekibiina kyaliwo ekyamazima n'obwenkanya oba kikyaliwo simanyi anti bigenze bitabuka ebya Uganda simanyi oba waliwo kikyaliwo ebintu bisasika things are falling apart even in political parties kati weche akyamazima n'obwenkanya kyekyaliwo naye nga abakatuliki be basinga nnyo okuleeta omulamu ogwo mu kibiina ekyo mazima na bwenkanya awo tusaanye okutambulira bwe bujulizi obweru obwa buli lunaku obutukwatako ffenna twesabire nga tuyita mujulizi waffe ate omuwolereza omutuukirivu omutume Yuda Taddeyo. Nze Father Ronnie Mubiru omukulu w'ekifo ekya St. Jude Parish Wakiso. Olwaleero tukoze omukolo ogw'olunaku lwa parish nga tukuze emyaka 19 bukyanga parish yaffe eno ebangibwawo. Parish eno yasalibwa ku Naddangira mu mwaka wa 2006 era gy'emyaka egyo tugenda kuza emyaka 20 omwaka ogujja. Mu ebyo oba mu myaka gino tufuniddemu ebibala bingi abaana bazaaliddwa ensonga lwaki olwaleero mu Eklezia tukakasizza abaana 8
awo nno n'abagole epeya 2 abo betwasazeewo bagatibwe ku mukolo guno. Omukolo guno twebaza Monsinya John Wainandi Katende ku lwa Ssaabasumba ate era nga yakiikiridde Monsinya Kalumba eyafiiriddwa taata kubanga yabadde okubeera omutambizi omukulu. Twebaza Omukama atuwadde ebibala bitulabako ne bitutalabako. Abantu bafunye amasakalamentu, abantu bazze mu ekereziya, abantu bazze eri Omukama, abantu tubayigiriza okusonyiwa, tubayigiriza okukola, tubayigiriza ng'era ekereziya bwe tuyigiriza naffe tubibawadde. Olunaku olwaleero nga tukuza emyaka gino era tusonda ettaffaali okwongera ekereziya eno maaso gye twatandika. Eno projekiti ya mwaka gumu kakati n'emyezi nga 4. Kakati tugenda kuyiwa slaabu abantu abawaggulu gye bagenda okutuula kubanga ekereziya eno egenda kutuuza abantu 1500 okusinziira ku bakugu era abantu 500 bajja kutuula waggulu, abantu 1000 mmwe nange tutuule wansi. Awo nno tukyebaliza Omukama. Twagala omwaka ogujja tubeere nga tumaze okusereka. Bannange munaatuyiwa mujje tukwatire wamu banna Wakiso, mikwano gya Wakiso, tuzimbe ekereziya eno eggwe ebeere kibeere ku record. Awo nno olwaleero era ye campaign gye tukoze naddala abantu bonna abazze ku lunaku luno olwa parish nga tukuza emyaka gino, buli omu abeeko kateekako, buli omu abeeko n'ettaffaali lyateekawo. Tuli mu mbeera ya byabufuzi, abantu banoonya akalulu ebule n'ebweya, abantu beetalanga namutalo mu njakeko ente, beetalanga bakagatta akamu, kugamba buli omu atuzza ya lukugunyu ng'Omuganda bw'agamba. Ne tusabira abanoonya akalulu mukanoonye mu ddembe. Tewali nsonga lwaki twandibadde tuvumangana, twandibadde tweyogerera ebikikineke, twandibadde abantu bandibadde makomera nga tebalina kubeerayo, abantu lwaki twandibadde tubalemesa okukola campaign mu mbeera ennungi. Awo nno tusaba bekikwatako n'abakuuma ddembe ekisaawe ky'ebyobufuzi kibeere nga kiri leveled, nga tuyinza ogamba nga kitangaziddwa, nga buli omu asobola okunoonya akalulu nga bw'akanoonya. Tukanoonye mu kwagala ng'omutambizi waffe omukulu era bw'atugambye, tewandibaddewo kuyiwa musaayi mu kalulu kano, tewandibaddewo kusiba bantu mu kalulu kano, tewandibaddewo nti gwe nkuganye, gwe togenda kuyita mu tawuni, gwe yita eri, gwe kola kino. Lwaki ebyo byandibaddewo? Awo nno naffe gwe mulanga gwaffe gwe twongera ku bakulu b'amadiini abalala bonna, tulonde mu ddembe. Tukubiriza abantu bannange mugende mulonde, temusigala mu mayumba gammwe kubanga buvunaanyizibwa bwaffe. Bwe naalonda n'oli naalonda abakulembeze abalungi, ensi yaffe eno genda mu maaso. Awo nno ffe kye tukubiriza, naye era tukubiriza abantu bonna mujje mutwegatteko oba ku mitimbagano naddala tulina social platforms kwe tuyinza okulaba nti buli omu atuwayo akasawo ka seminti oba kyonna kyasobola ekereziya eno eggwe mu budde Omukama ye bwe yasalawo. Mbagaliza kisa kya Katonda, mbagaliza omwezi guno omutukuvu, omwezi gwa nnyaffe Bikira Maria. Yuda Taddewo yatambula mu nsi nnyingi ng'akola ebyamagero, era ffe twasalawo tubeere nga Yuda Taddewo ye muwooleza waffe, era akoze ebyamagero bingi mu Wakiso muno. Abantu bangi bawadde obujulizi, ababonyeza, abadde n'ebizibu ebyamaanyi ennyo. Yuda Taddewo abakutteko ebyali ebizibu n'ebifuka byangu, abantu bakulaakulanye, abakristo okukkiriza kweyongedde era n'ennamba zaffe zeyongedde. Ffe abasabira wano mu Wakiso tuli mutwalo nga mulamba ogwa parish. Ekirala nga tukuza olunaku luno twazze n'omulamu ogugamba nti ffe ng'aba Wakiso tutambule wamu okuzimba parish yaffe empya, ng'ebyo byonna kisobola biruwako singa nabeeranga tutambulira wamu nga tuli wamu tuwuliziganya tuteesaganya kisalawo ekyokukola ekimu. Ntusabira abakristu bonna obulamu obulungi era tusigale bumu tusobole okumaliriza ekkiriza yaffe empya tuzimba emyaka 3 gye baatuwa era nga tusabira munda. Ebyo nze Bwanika Richard Kizito, Ssaabakristu wa Wakiso St. Jude Parish. Olwaleero tuwekuza emyaka 19 okuva lwe twafuuka parish nga okuva ku Naddangira parish. Emyaka gino 19 tukoleddemu ebintu bingi, tuzimbiddemu kereziya yaffe emu enkadde eno gye tuliko, ate era tuli mu kuzimba ekereziya yaffe empya. Abantu badde tutuuza abantu 400 bokka mu kereziya eno, naye kati twagala tuzimbe ekereziya etuuza abantu 1500 tusobole okulaba nga bandi batula wabweru, bandi batula mu miti nga basobola nabo okubeera munda tulo obulungi.
nga tukuze olunaku luno olwa agamba okusoma essaala nga z'okwejjusa nga ati faaza essaala nkyazijjukira okuva ku mugigi nawe emyaka ogiraba nalaba bbululu tazijjukira kugamba bwe yava ku mugigi taddamu kusoma essaala yazeerabira awo nno ebintu bino olusi tubyerabira abaana abo bwe baba baddamu